bibadde sanjerere ng'obuweereza bwa Gospel Mission Church Kasokoso obukulembera Bishop Ramadhan Mukisa ajaguza emyaka 3 gyamaze mu buweereza ng'aweereza Katonda. Bishop Wesigye Douglas ngono yatuza Bishop Ramadhan Mukisa obulokozi amutendereza olw'okulemerako okuva lwe yava mu kanisa ye Kagadi ate n'ayongera okuweereza Katonda. And at the time we stayed with him, he was of great help to us, but then after some time he left Kagadi. After some time he left Kagadi and he passed through the hands of many other pastors. But he remained connected to the roots. I thank God. I thank God that He has given him the grace. The journey was not smooth for him. Because from there, he ended up in prison as we have been hearing. Pastor Proscovia Mukisa nga ye mukyala wa Bishop Ramadhan Mukisa yebaziza bba olw'obuweereza eri Katonda okumala emyaka gino 3. Si myezi 3 wabula myaka 3. Tukwebaliza Katonda olw'olugendo lw'otambudde. Twebaza Katonda olw'abo abayimiridde wamu naawe okukuwabula okuwa ku magezi. Twebaza Mukama ku lwa Bishop Tato w'omwoyo webale kusumba mulenzi ono. Amwaniriza ku bituuti ebyenjawulo n'abuulira enjiri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okukola mulimu ogwo. Ate naawe webale kubeera mugonvu mu basumba. Bannange buli musumba ali mu kifo kino. Era ono yebaziza omusumba David Kiganda olw'ebyo by'abakoledde ng'obuweereza. Katonda ku lwa Bishop Kiganda naye taliiwo tumulabyeko wali abadde menta we. Yebale kumukolamu mulimo. Abasumba bangi betulabyeko awo ababadde bamukolamu omulimo. Mukama yebale. Bishop Ramadhan Mukisa mukwogera kwe asimye Katonda olw'ebyo by'abatuusizzaako ng'obuweereza era asimye Pastor Wesigye eyamwatuza obulokozi. Simba spiritual father wange. I want to appreciate my spiritual father. Omusumba Douglas as my singer. Pastor Douglas as my singer. Omuntu yakusooka okulokoka. The first person who got saved yali sister wange omukulu was my elder sister. Please stand up. N'atusabira. She prayed for us. Jjajja wange azaala taata n'alokoka. My grandmother. N'afa n'agenda mu ggulu. Jjajja taata kati n'asaba nange ndokoka. N'asaba kati ne taata waffe ku myaka 89 mu mwaka ogwedde yalokose kati yatugulirawo oluki yeyaniriza musumba waffe nga Kagadi. Bishop Ramadhan asimye Bishop Kiganda olw'obuweereza bwamukozeemu kutuuka ku buweereza obw'emyaka 3 era ng'amukkiririzaamu. Yanzikiririzaamu nnyo. Talina kiyerekerayo. Nebwembakoze ensobi agadde zino ensobi zijja kukosinga kino ne kino. Andi badozivaako makunyo nga tegenda bakulu. Naga kino ne kino ne kino ne kino. Akane ngamba okay ebyo kambyewa. Akoze omulimu. Mwena bavudde ku CFC. Bishop Ramadhan Mukisa yebaziza Katonda olw'okumuwonya siriimu. Webale kutambula nange olugendo. Mukyala ono muzira. Kubanga Mukama newankwadde nga yali amponyeza obulwadde bwa siriimu. Ekiseera kyatuukanga ne nkubwa ebintu mu mugonge. Kati ate nga bankebera nga tebanga nti sirina. Nemugamba nti nyambe ebintu ebyo bitundulo. Pastor Gravas Musi, Pastor Stephen Mutesasira, Bishop Joseph nga bano be babulidde mu kusaba kuno boogedde ku bulamu n'obuweereza bwa Bishop Ramadhan Mukisa. It has been the grace of God for Bishop Ramadhan to be standing for 30 years. It's not easy. We encounter many trials. But recently I was preaching somewhere. I told people that the devil tries to put down the microphone and quit salvation. But I know Bishop Ramadhan. And I loved you
noba mikwano kyo bakyasobola okujja ne mwogera ne bakulwanira n'okulwanirira. To see that your Muslim friends can still come and even fight for you, you talk to them. Kitegeeza oli muntu mulungi ddala. That means you are a very good person. Mu Bayibuli omwo mulimu omusajja bamuyita mu Centurion. In the Bible, there is a man who is called making them move. You really need God. When I came to Kasokoso, I've been in Kampala for so long. But I don't remember myself ever appearing in Kasokoso. God sent me in a place that really needs. Pastor Nsobuga ayogedde ku mukwano gwe ne Bishop Ramadhan Mukisa era asabye abantu okwagala bannaabwe n'omutima gwabwe gwonna era asabye abantu kwewala obukuusa. It is a spirit. njagala okubeebaza mwenna mikwano gya Bishop Ramadhan. Friends of Bishop Ramadhan. Tane mwebale kulega mukwano. Thank you for showing friendship. Omukwano gukuyisa mu bisooto, gukubuusa omwala, omukwano gukuwalula. Nono Yesu omukwano gwamwalula n'ava mu ggulu n'ajja gye tuli n'atusanga ffe abatayina bwe twali n'atufuula ensonga nabagwogirira baboofaanana. Omukwano gwe gwawalula Katonda tibwatumenyagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo. Leero ogenda kulaga Ramadhan Katonda si bbeega, Katonda giva. Atuwe yatuwa omwana w'omu. Ano tuli bazadde oyinza okuwala omwana waffe. Katonda ffenna yatusinga okugaba. Era emmotoka Katonda yagiguze dda. Simanyi lwaki Bishop osaba mmotoka emu emmotoka emu teyinza kumala muweereza. Ono nga yabadde omugenyi omukulu mutongoza akatabo kano akawandiikibwa Bishop Ramadhan Mukisa akayitibwa Essale Kola Prayer That Works era abantu bamuwagidde. Negenda kuwa zino wange tefuna akatabo ko. Let him get his book. Tugenda kuwa obukadde 12. Wabonaava abanange simanyi. Naye nina bbiri, nina lo, nina n'emmiya. Nanga mbeerewo Katonda amutaasizza nanga ntaase. Ayi Mukama mu linnya lya Yesu tutte ebiri mu katabo ako n'akatabo kano ngenda kagula kayambe obwakabaka bwa Katonda kayambe n'obulamu bwange n'ezzadde lyange n'abazzukulu. Bano basabidde Bishop Ramadhan Mukisa kwongera okuweereza Katonda mu bwesimbu. Sebugen Joseph, KTV amalindirire. Kakati eyo nga